nangaba kusibudde naye bwera eraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala eraga nti ozadde omulamu ogwali omusulu katigwo masira ogwali omusulu katigwo masira kwisa nnyo ate mukomulamu okwo nyogaddala okwebaza kiwebale nnyo weweddala okutulaba Delta TV programu ebintu bizibu nze Nassali tukyagenda ddala mu maaso n'omulwadde waffe Midi nga mu kaseera kaneeno tuyungiddwako sister we oba oli awo omanye abantu bafuna obuzibu ng'obwo ebintu ebisinga babeera mu malwaliro ebimu bayinza obutabitegeera ate ababajjanjaba ne babeera nga babitegeera nnyo kale waliwo otwogeredde nga wetwakomye waliwo ekibadde kyembuzaabuziza ndooza naye kiyinza okuba nga kibadde kikubuzaabuza omwandiika kugamba nti bamugamba okukyusa evviivi engeri gyakyogeddemu ngaazifu waliwo evviivi lye bajja awala ne bakola ki ne balimuteekako kale sisita agamba nti oba oli awo kyasobola okinnyonnyola okusinga omulwadde wakikoze ki wakinnyonnyodde nsanyusa nnyo okulaba nnyabo kale maama neyanziza nnyo bannange okutukyalirako wano eno ebulenga nnyabo tusiima nnyo obubaka bwammwe n'empeereza yammwe kakati nze amannya gange bampita Mutesi Esiza ono brother wange era nga bwagenza annyonnyola bw'atyo mpozi nina kyemuwabulamuko katono kuba eno yonna nga tuvuddeyo mu private engeri ye gye yali mu Bulumi ndowooza teyamanya nti eddwaliro lya private bo bakusibula nga tebamanyi woyimiridde kyebaagala ziba ssente esente bwe zibula nga yamanyi nti afunyeko eziwera ye omulimu gwe guba gwa kusiibula mu ddwaliro lye era n'atusiibula mu mbeera bw'etyo eyaliwo ne tusuubira nti tunaawonera eno mu bayunzi ekitegeeza wano we babasiibulira okuva mu ddwaliro eryo kindaze temwali bamativu tetwali bamativu ku ekyo nengezaako okumunnyonnyola embeera omulwadde mwali nga bwe nakugambye wali nti ono ebirala teyabimanyanga abeera muli mu kitanda kati nengezaako okugamba dokita konze munange otusibula naye omulwadde ono embeera mwali tetuzzaamu maanyi n'agamba mulina ssente mwongere ssente ne tulaba nga ssente ze tumuwadde tetulaba gye zikoze kyamaanyi naffe ne tugamba ndowooza katudde ewaka oba oli awo abayunzi banaakola ki banaatuyamba kumbe abayunzi tebasobola magumba gano maddaamu kwegamba gano ge bagezaako n'omukono gwo ndowooza gwe gwaterera naye kuno okugulu baagagaata bugasinga boolaba ekifaananyi ge gano kakati omusajja ono okugulu tekufunya kuli straight bwe kuti kakati wano we tuli kati ono ye tasobola binnyola muntu n'amatira we twatuuse eri mu bifaananyi bino ebyemulago amagumba ge gegana agamusumbwa kuno okugulu tegaakwatako yadde buli gumba liri waalyo nga bw'ogalaba kati badokita ne bagamba nti omuntu ono n'eryenda yafuna sooti lwa nsonga emyezi egyo gyonna nga bw'ogiraba bw'agenda emmanju aleeta mazzi gokka naye ng'alya kati wano mu lubuto owulira akuba bbomu era zinaatera otandiika nabyo baagala bikebera bulungi naye tetwabadde naki na ssente kati ne bangamba gano amagulu gonna gaagala ekisule okugateekamu ebyuma mu maviivi n'okulongoosa wano awaakwata abayunzi be batulimba tolaba tegali mu sheepu lyayitamu ninako bwe muva eri before nga temunafuna bano abayunzi mwalina ebifaananyi twabirina naye bali bagenze obitunulako ng'ono kye yakola si kyekiriyo ono kuba bambuuzizza nti twagala ebifaananyi ng'omulwadde yakafuna akabenje buli paati yonna gye bamukebera ono teyabikola ne after nga maze okukola nabyo teyabikola bwe bansaba ebifaananyi nga mbawa bino nga tebabitegeera ne bangamba ono yakuba bwa bifaananyi n'abalimba nti abajjanjabye ebifaananyi tebirabika kati nabalaba ng'ono alinga yatulyako buli ssente
kati ebyabwe nga baali baagala okumanya bwe yafuna akabenje yakosebwawa nawa naye basalawo okukola ebyo nga tebitegeerekeka okiwulira kati abo ne bagamba kati wekituuse ffe tukuba byaffe tulabe kati embeera mwali wabino tebituyamba betwanirabiddeko nti yakosebwa atya mu ntandiikwa tutandikiraawo tebitulaga then kakati ate n'omuyunzi ono yalaba ki omuyunzi okutandika okuyunga nze kyemanyi ku ekyo anti omuyunzi yakozesa sayansi we n'amala gatugumya naye nga ku ebyo talina kye yamanya ekifako ono twabimulaga naye talina kye yamanya n'akozesa obwongo olw'okwagala akasente yali angajja bulungi n'akwata kwe kugatta gano ge yagatta agamuleetedde obulema n'omukono kati gano ne gamulema era yadduka bubisereesimu takyagikwata kwe kutuukawo nga tulaba embeera egenda bugenzi mu maaso negamba kino ekituuse okugulu kuno twagenda nga twazimba nnyo bwekuti nga naye wano wa watonayo ombe baasiba emisuwa gino ne bateekako obuti ng'obuti bunyweza misuwa giri ng'omusaayi tegutambula kati badokita baatugambye obusiwa bubadde bunaatera otandika ovunda bamutemeko okugulu naye n'atugamba nti wakyaliwo chansi singa mba mwanguye essente ezo tubagamba tugire tumulongoose mugundi mu theatre tuyunge amagumba ago gakwate kuba kati ebbanga lye galuddewo wano nayingiramu enyama ne gawona lino lyawonera bbali nelino bbali kati bo kyebaagala kugazza mabega bagashepinge bagayunge addemu atereere then bagende ne mumaviivi muno lwaki tafunya tebamanyi kifaananyi tebakirina lwaki tafunya yafuna bukosefu ki mu maviivi kati bo bagenda kutandika bupya okumwekereja okulaba amaviivi buzibu ki obwagatukkako era nomunange byantusizaamuko bubi mu ddwaliro anti omanye eddwaliro lya gavumenti bakugamba lwaki tewajja wano nga yakafuna akabenje ebibuuzo byabadde bingi ne batuuka n'otugoba then ne tufuna omuyambi eyatuyambye n'atutambuza okutuuka ku siteepu eyo ne batandika otukolako kati munange awo wetuli omusajja ono akyaliko ne chansi naye batugambye bwe tuwaawo busiwa kutandisa ogira ki okwonooneka naye ne bangamba muyite mu budde mubeere nga mufuna ssente tutereze omulwadde ono okugulu bayunge abeere n'ekyansi eddamu okutambula maama we tuli ebyenda bino nabyo bagenda biteekayo naye saabadde na ssente baagala mukebera mu lubuto wano lwaki omuka kwegamba akuba bbomu naawe ojja ziwulira mu lubuto lwe kati bagenda emanju mazzi gokka galeeta nabikibanyonyodde nga naye kirina ssente zimuteekayo okulaba ebyenda mu ekisule nga zo sizirina nabaddeko na ssente ezo zokka kuba ono yatonoonyesaanyo ssente nga tumanyi kyekiriko kyaliko so nga bwereere kati awo ne tulaba nga embeera weetuuse bannange tusaba obuyambi okuba gye muli mulabe engeri gye mututaasaamu gwe mulanga gwe twabakubidde nga tutuusa abakoma kati kambuzeemukko katono mukulu emotoka gye wali ovuga bosi ye talinayo engeri gyakuyambyemu oba yali yiyo yali si yange ebyona byona ebibaddewo n'esente ze baalya ze babba ezimu kuziyambaako kati ye bosi omulimu gwe gwakola kutubaatirako nokumpa emmere empenda emuyamba kumuyamba mmere aka naye nga naye emmotoka ye tebamusasulira omusango gukyali tebamusasulira omusajja ngaono bwakubulidde ye takaata masimu yabula alinga yabula kati ekyasembayo ku poliisi awo baatugamba nti omuntu bw'aba alipootinga tetumuteekako maanyi ekintu oli yasaba tukiwe mu mwaka owa omusango ng'amanyi nti obulwadde bulinda ndowooza kati abasirikale ne baŋŋamba nti kye mulina okukola kwefaako okujjanjaba mulwadde omusango tegulinda mulwadde mukitegeera mweyiiye mujjanjaba omulwadde wammwe oli yatusaba paka mwaka mulamba okudda eno gye tuli kati awo ne bambuulira ekisembayo ne tulaba kati ne bwe tukuba amasimu tegakyatugasa poliisi yatubuulira ekituufu kakati milioni 15 omuntu waziwulira alabira ddala nno nga ssente nnyingi nze sente kansula ndowooza nsula ntunula nze n'otulo twanzigwamu otulo twanzigwamu seebaka olaba nze emmere sirya ndi awo nzijjudde ebirowoozo ekizibu tekimanya nnyumba mbi naye bannange simanyi mukama bwe yajja kino n'akituusa ku musajja ono
famire yaffe ngezezaako okwekubira endulu mu famire naye bagezaako okuwaayo obusente bo ne bagamba nti munaye embeera mbi yiyaako ng'omukazi bwayiya naye ng'obusente bwe bakuwa buyinza n'okuba buggwera mu bino jasiti kutambulamu kugenda mu ddwaliro okumukubamu bifaananyi awo kale ne tuba nga kino ekiriwo kino kyo kinene kati kino musibako kati abasawo bwe natuukayo ne banguza akantu ako kaali ka $5,000 ne bangamba ngule n'akadomola basibe nga bagezaako okusika eggumba lino lidde emabega likwatagane na lino zezo ennaku ze twamalayo mu ddwaliro kati bwe baalaba nga tekiikole kye baayagala twekutugamba tudde ku siteepu eyo ey'okugula ebyuma abeere nga bamuteekamu ebyuma nga kyekiyinza omutaasa naye nga emefadi gye baasooka okukola ng'amanyi nti egenda kusika lino eggumba liddeyo emabega lishepinge ne linne waalyo kati ne batuwa obudde tumale mu ddwaliro nga tumuteekako akazitaako baalaba nga gaamala okuwambira eno gye gali beetaaga mukono gw'abasawo okugajjayo naye singa gaba gakyali mapya kirabika okuba nga kiba kikola kye baagala naye twagalwamu gaawambira eno lyawambira gye liri na lino banena kubuuza nti anyways omukyala tumulabyeko wano besi mbanegenda kubuuza nti kati obulamu babutambuza batya mukyala yali agamba nti embeera eganyize kankwate abaana male gadde ewaka mukyala neŋŋamba nti mukyala tokola bwotyo ati lisifuna abantu wonna obeere nga weeyiiya mufune embeera ey'okulya waka kakati omukyala n'afuna akalimo yeekwasaako amaka gabeere nga balya balina abaana abasoma ati ono ke bamuweerezayo bano ba 50 nzizeekula abakwatayo 2 n'asonda n'asasulako omwezi gw'ennyumba jjukira bamugoba nako n'asulako awo kukyala kiwiiki emu omuzira kisalajja n'agamba nti owaayi nedi akusasulirayoko omwezi olulala basooka kunzigalira kuva ku mata paka sawa 12 ng'abeera muno bamutaddeko kofi nange sitambula anti bano abakampuni banange sitambula naye sente wano wendi nsabe nabagamba munsitule muzize bweru nebagamba nebagamba tetunaga kusitula nebateekako kufulu ebadde bansitula nebanteeka wali eri kati awo muzira kisawe yasasulirako omwezi ogwo kugira egyemabega gye babanja awo ne bamugulira ebbanga lyeyamala walimu nayo n'omukyalawo n'abaana babasulawo abaana wali abanzijanko nga basuza baniba bange bano abaana bali bameka abaana bali 3 ow'essomero ye yamuyamba n'amugamba yadde talina ssente ow'essomero yabaana yabansaba n'angamba leeta basome ebirabanga obungi samwaye yadde 10 n'angamba bajje buzina yunifoomu n'ebitabo gye biri n'amukwatirako awo kati yasasula ennyumba bbanga likyaliyo yasasulako mwezi gumu okugyawo pureso yaliwo bamugulire era ng'ali mu kwegayirira era bakomawo nga 19 n'agamba kale bakomawo nga 25 amugulire lwakuba mwemukola nayo nakyali wansi simanyi walitandikirako bansasule sikirizaganya n'ekyo naye kubamu mugende muno n'essente bwe munaalwayo era ngenda mufuluma kati wano ennyumba bagisasula ssente mmeka ya 10 kati madamu wemwamugamba nti togenda wammwe bishubiki ne mugamba munange ondekera omulwadde kuba nange nina obuvunaanyizibwa toba okola naye akalimo konna oba ogenda mu buteeri oweereze oba ogenda kutundirako muntu awo buntuntu ofune nga yeeza emmere mukyala nanyamba nampuliriramu nakola ekyo kati yafunawo awo nga kukiya kati bwakola ne bamuwaayo 13 namanya nti olunaku tofuna okulya nebagenda kusiba ate nno si mwami otono mulaba muli awulira ngumusinga okuba nti takyasobola kulabirira abantu be naye ate n'omukyalo oli alaba nga kati ate embeera gyayingiddemu because agenda kuba ng'omwami ensonga kati naye ajja kufuna okuzitoowerwa mulinga ki ng'omwami takola nka akalimo tekamuwa kiri awo ennyingi ennyo bamuwaayo 5 olusi 3 nagata nalaba nga newaka tezimala
balina okulya breakfast, balina okulya lunch, balina okulya supper. Abala kusomera abasomesa babateekako amaanyi muleete ebyokulya byammwe temutunuulira bannammwe nga balya. Okiwulire era abaana ku ssaawa 4 bajja wano. Nadi twagala kyakulya ku ssomero batusindise. Ono mulwadde. Ne balemera awo paka bwakwata oli omukyala akamulekeddeyo n'akawa abaana kati ekyemisala ne babeerawo. Mukyala ate bwakomawo ng'alina zaafunyeyo mu windo tu oba 12,000 oba 13 ne bagula akawunga. Bw'otunuulira ezzadde lyo nga luli obadde osobola okuprovidinga mu lunaku olwali tokyasobola olinda abantu bakweka ssente olyoka obawe. Ekyo abamu bwe batuukamu eno embeera era batunuulira abantu baabwe ne balabira ddala nti because olaba ng'omukwano gukendedde era notukakasana noga kati abasajja bagenda zagira ku mukyala wange efudde byonna n'abirowooza. ekino ebirowoozo bikyasinza okumalamu abantu abamu. Kituufu. So buli kaseera olina okubeerawo ng'olina essuubi. Essuubi werigwa mu muntu bintu biba bizibu nnyo. Kituufu. Abantu abatula kiki ky'owulira ky'oyagala okubagamba njagala kive mu ggwe. Omulanga bampeeyo ku buyambi ndi banongoosa amagulu gano sobola okuddamu okukola emirimu gyange gye nali nkola. Ya famire yange eyimiridde ku nze. Sister bantu abuye kye twetaaga bannaffe abawulirisa TV yaffe eno enungidde Luta nga bwe mutulaba wano tusaba mutuyambe mutukwatireko ku kino ekyatutuukako ekyatuuka ku mwanya nazo ono. Bannange tubasaba mwenna abawulirisa TV yaffe eno enungidde Luta ow' $50,000 ow'emmeka okusinziira ku ssente ezo ze muwulidde wammanga. Bannange mutuyambe ab'ekisa mwenna tusaba buyambi okuva gye muli bassebo ne bannyabo mwena abatulaba ku TV yaffe eno Deruta mutukwatireko ku buyambi obwo. Ate nyo tweyanzege katusabe nti ate babawulidde bulungi aba bategedde. Kakati abantu abamu era bwe tubeera mu nsonga nga zino omuntu asobola okwebuuza nti naye kati gye yali avugirayo takisi twategedde mukama we kyabayamba kati ate bano banne ebibiina bye babeeramu byo tebisobola kuyamba. Tweyanziza nnyabo kati ebibiina ebyo nga twakafuna akabenje omwami ono nga bw'omanyi nti omuntu kizibu nnyo okubeerawo bw'atereka ssente olw'obusente bwe bafuna busaasaana mu bizibu kyamutuukako nga mu bulamu talina ssente. Kati emitwalo ezo obukadde bwe baatusaba mu ddwaliro 280 abamu yabayambako ab'omu paaka gy'akolera. Era nakaakati bwe njogerera wano era ne batuyambako mu nnaku ezo eziwedde. Bamuweerezaayo ak'okulya nga bakafunye nabo naye si ka buli lunaku. Kakati ne babeera nga bo bamanyi nti waatuuse ndowooza tewakyali wanene nnyo okusinziira bwe baalaba gye yatandikira. Ne babeera nga bw'omanyi omuntu togenda amulemerako nti owa yeyongera ssente. Kiva mutima gwabwe baatuteekerawo kaakakadde kamu n'emitwalo nga 3 ne tulaba ng'era batuyambyeko ekyo ekyaliwo. Kati tetulina abateekako mbeera tubakaabirire nabo beeyiiya bweyiiya. Era kati nakino ekiriwo bwe bamulaba bwe batyo ng'alemedde wano ow'$50,000 amuwaayo ow'omutwalo n'amuwaayo naye si bonna mulimu akaaba nti sirina naye bwe naafuna njamu oyo n'asuubiza bwe batyo bwe batyo. Ennyabo kambuzeemu kino abavuga takisi babasasula mwezi oba babasasula buli lunaku? Amaanyi go ge gakusasula. Maanyi go okukolako kwe kukusasula. Omulwadde wa takisi ayagala zize lunaku. Ye kati gwogula emmoloka yo n'ompita. Ye ayagala zize lunaku wakugamba nti njagala $10,000 olunaku gw'omanyi. Ennyabo. So bw'okola $10,000 oba $12,000 kitegeeza nti no $2,000 gye gigyo ate ofunyeeyo ez'amafuta gw'ogula amafuta gw'ogula amafuta agabakola olunaku lwonna nakulira ez'amafuta olina okugjako eryo 10 ery'omugagga omwo omulimu tosobola mugamba nti kansooke muweeko 7
kusi zino ng'etafunye ate nzijuze nti ekyo ziyinza okugaanira ddala nemugenda na mbeera eryo oba mufunye oba temufunye nga mugenderawo. Kati gwe nsigire ekifaananyi ku ggwe ebbanga lyewamala ng'okola gw'olowooza omwezi walinga ofuna ssente mmeka? Sisobola kugeraageranya ssente zenfuna mwezi olumu nsobola ofuna 3 on average. Tukikola on average. Kati kiri bwe kiti like nga onogamba nti yes olunaku olina okusasula mukama wange nfiisi zaako 2 ate olunaku oludala nfiisi zaako 3 olulala nfiisi zaako 4 kati ogenda ogatta ezo nozidividinga ofuna eyo average nogamba kale on average nteka okubanga oba omwezi nafunanga emitwalo 2. Emitwalo 5 mba nsobola okugafuna. Kyeza ogafunanga mukutetenkanya nga woŋŋambye nti mukutetenkanya mwezi osobola okufuna 5 gasobola obwera. Gasobola. So lwaki wali tolinayo savings zonna? Buvunaanyizibwa wali? Nabeerako mu saving ne banziba emirundi 2. Ng'osavinga n'abantu toteeka mu bank sente zo. Abakama bange bennyini yali aziwanika n'agamba sente bamenyaki bamenya akabokisi. Olwaddako buno bwola obutujjako ndagamuntu bamanerenda betuyita bamanerenda otyo natwala n'endagamuntu yange nga nsevingayo nena ogenda nateeka ndagamuntu nga basengukawo banamasimu getukozesa nga tegaliiko nga babeerawo abo bali Kampala wano. Kampala kati ninaani wentuuka nga nina ebinetagisa ndagamuntu ogikozesa ekiteza tolina nandagamuntu sinyirina baali babayita baani abo? Waliwo abasooka sima bayita Goodluck benda be Kampala batambula n'obutabo abo. Era muzeeyi we yayogera muzeeyi waffe ndi kati bamanirenda balekere okujja ku bantu ndagamuntu. Muzeeyi wamwe yani Museveni ejjajja nempulira essanyu ne bamugamba nti ndi mulekere okujja ku bantu ndagamuntu naye yange n'abagirina simanyi we bali. naye nga byayogera bikola Simanyi atebikola mpulira wamanze kyendagawo ono kuba bwakola abankubira amasimu anyigaze kiriro ekiti nankabirira nemanyi obuzibu bwe naye kyenkunyonyodde nti ayita wawange natakutula mangu. Obuvunaanyizibwa bw'alina obutamukiriza kutereka ssente nze kyendowooza alina omwana asomere mukono muwala ezo ssente n'apangisa ennyumba ezo ssente n'aliisa abantu ewaka ezo ssente ate n'akola ki n'alabirira amaka bano abasoma. Kati oluusi mugamba sevinga ku ssimu yange oteekengako emitwalo 2 olunaku nangamba mwanyinazi tekisobose n'ambuulira ebizibu by'alina nemanya nga kyekimugaana otereka ki buvunaanyizibwa naye okunyonyola kwe kunafu. Nkitegedde ekyo nabuuza nti buvunaanyizibwa weebale obuvunaanyizibwa tebumukkiriza okutereka ki kye bayita essente nangamba munaye essente ogenda owezaawo n'osondawo emitwalo 10 ng'oli omwana emukono bakukubira amasimu tebagala ssente. Kakati n'abaana abali wano bali mu masomero eno Kampala amasomero ga bbeeyi 2 mu egyo abaana bali abo ate alina okuliisa amaka gayimirirewo omukyala nga bw'omulaba ennyumba okusasula so n'abanga mu bufunze tasobola kuseevinga olw'ebizibu ebifaanana ng'ebyo yennyabo. lwaki mbadde mbooza nnyo omusaala gw'abaana ba taxi kozi mbalabyeko abalala still ng'embeera eri bwetyo kati nga muli nebuuza bano abantu bana bavuga taxi kiki ddala tebasevinga ate abalala ng'oba bakazi biwulira buulizi simanyi bw'aba avuga like ngeze emitiyana eno Kampala alina omukyala watuuka n'emitiyana alina omukyala kati ssente zaabwe ne zibeera bwezo naye ono ebyabakyala sibyali naye buvunaanyizibwa justice kuba nange sikirizaganya na byabakyala mu embeera gy'alimu tuli banaku yagala akole afune ku maka agule puloti ave mu muzigo naye bikyagaanye era kyekitukabaganya obwongo naye ne mugamba tunakikola tutya wakirikiriza mukyala akole
ndowooza omunaaba mugira kimuyunga era ndowooza kati bwakirabyeko anamukkiriza n'akola abaami mbajjemu ekyo ekintu era onongezaako nnyo kati bwakituuseeko ajja kiyiga namugamba mukyala akole naawe oteteekanye embeera awo musevingako akanagula puloti ne musevinga akanasomesa abaana namaka okuyimirira naye omuntu omu bwoti ku ssente ze z'ofuna tezigenda tutuusa ku kyetwagala medi olivadde mu muzigo n'akusomera n'olaba ng'era ssente tewali zaatereka obutuufu buvunaanyizibwa enyingi za ntono bintu by'abatakisi bineeno bannange bizibuzibu sigenda kubalimba mbiwulira embozi zaabwe maama abo abalala abo ababeera nga bafunamu nnyo abeera n'omugagga nga bw'aleeta motoka ze nga yazikolako yegundi kontrola waazo nga ziringa takisi 3 oba 4 nga yazifuniramu badriva bano kati oyo n'ogamba nti olinga mugagga ate akola mu takisi nga naye bulooka nga motoka tisizize wabula akolako enjawulo omugagga ayinza omugamba njagala 10,000 olunaku ye n'agamba ono nti kola 10 n'egyo olunaku n'oli bwatyo kati takisi zibanga nnya nga bamuwayo 2 n'atuula awo n'omulaba nga yaagaziwa n'abeera ne chansi bwetyo ye n'ayitawo nga tumaliriza kati gwe wajja omujjanjaba obeera wano oba obeera nawe kumpi kakati omwami ono yatanya emirimu gyange mbeera egange naye bw'atuuka ku kino ekiriwo ntuulako eno n'emyezi egiwera 4 era nakati nga bwe najja bwenti mpeseza omwezi kati eri abaana balekera kitaabwe nemugamba nina okubeera ne mwanyinaze ndaba ekigenda mu maaso kuba singa sajja ino tetwandirizidde yali atudde mu nju mukyala akeera kukola talina budde bumanya ki kigenda mu maaso n'essimu nenya nze namugamba tugenda wamwe yes kati namusanga ali wano akaaba wakirira ntemeko okugulu nze mutemeko okugulu kentambye nga yembeera mwali nenkubira omwana oyo essimu genda olabe kukojjaawo mbulira embeera mwali nga alajjana egambo eyo yansomera nti maama omanye ekiri eno situka busitusi ojje mwanyoka afa nange kati nkongodde omwezi era suubira kuddayo yamanyi naye mugamba n'amanyi ekiriwo bwe tutyo ne tugenda emulago bwe tutyo ne tuzunga era nga boolaba embeera kati natunya olwaleero sisobola muleka mu mbeera eyo ate nenzirayo kyekyo maama kale mubiwulidde bannange mwami ono yali avuga takisi nga gye twatandikidde kale bantu bano basaba bwe atulaba obeere ng'obayambako mu mirimu oba endala bayitaga myezi 15 sokulanga agenda okola ki okulongosebwa kyokka ate n'obulamu obwa bulijjo mubimanyi ebyetaago musajja mwami alina omukyala alina abaana kale waliwo ebyetaagisibwa okutambuza obulamu obwa bulijjo nabyo abeera akola ki abeera abyetaaga kale nze Nasali Simon ku kamera ebintu nno bwe bityo bikoze ki bwe bitambudde twenzanya tweyanzege buli muntu yenna agenda okutuula ekyo mpozi essimu obwedda gye munkubirako yeeyo gye tukozesa ya muwala waffe yabakubirako yeeyo gye tugaba gye mugaba omuntu aba betaaze tugaba simu ki bagabe ey'omulwadde tubawe 2 oba 0754 09 55 tubawe naye muje eyo ndowooza emala tukoseemu kale bwe bityo bitambudde nze Nasali ku kamera kyakumyampirako bulungi nanga abakusibudde naye bwe eraga nti ozadde omwana muwala eraga nti ozadde omwana ogwali omusulu katikko masira ogwali omusulu katikko masira embeera tempisiza bulungi